mu programu Sumulula. Tasiibye osobola okwefunirayo kakaawa mpologoma ne weeyagala mu breakfast eno ne kakuwamu ku energy olunaku ne lutambula bulungi nnyo. Kali ku dduuka weeri kuli okumpi. Tuyinza okukoma ku 7 ngeri gye guli nti lunaku olusooka. There is no excuse. Oli mwana muto. Tebiringa bino bye twalinga ku ssomero nti first days tukoma ku 7. Oli muntu mukulu siiba. Kati ne yasiibiddeko omuwala weesibe bbiri. Okay, kale mbadde ngamba omusuubuzi jangu ku kizimbe kya Muganzi Brazza osuubule osupplyinga abantu kawa mpologoma abeere nga buli munnayuganda waali amutuukako. And speaking of Ramadan, olunaku leero olusookedde ddala. Ennaku z'omwezi ziri 11. Nnaku 3. Nnaku 3. Alhamdulillah Katonda abateremu obwangu. Tonnaba kuyingira ddiini. Ffe tuli eno tubasabira. Mutusabira. Wali akago wali nga kamunala tebamumalako amanya gaffe tugalina. Tewali buzibu. Tewali buzibu. Ate nga ne bannaffe abali mu late period nabo bakyakitambuza. Kyasiiba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kaakati Ramadan mpagi ya Busiraamu yakuna. Okay. Esookera ddala kukkiriza nti oli Musiraamu era n'otya Allah n'okkiriza n'oyatula. Kwe kutola shahada. N'otola shahada. Omusiraamu nonze mbuli ku mulyango bwe nti sinayingira buyingiza kwe kusaala eswala 5 nazo nani zigambye ne budde tutuna. Yogera. Tugende budde dakiika ntono. Tofaayo. Tugende maaso. Toseka ogyemu agabeerabeera ago oli mu kasiibo. Eyokusatu okutola zaka. Kugaba. Okugaba. Awakyankalo biddemu n'enzija. Then eyokuna yeno gyotandise olunaku olwaleero okusiba omwezi gwa Ramadan. Then eyokutaano okukola hijja. Kati awo kusobozaawo. Awo yes. Ezo empagi ze tutambulirako ng'Abasiraamu. Kaakati eno ezisookera ddala ezennya tukkiriza kale yazzako olumu oyinza okuba tosobola naye okutola shahad okusaala eswala 5 ne Ramadan ogezaako osobola otoba nazo. Otoba nazo. Ate si ku 5 baako ne 3. I know. Mpola mpola obulamu butambuliraawo. Tukubale ng'era omukkiriza. Kakati wetutuuka ku mwezi gwa Ramadan biri byonna obikoze. Some people are exempted. Olwojja basanga. Angamye ddala batandise okukaaba kyalusa ekisujja ekyo. Naye tubadde tusaba bw'oba okaaba ekirwadde ekikuluma please make research. Kijja tuluma nnyo nga gwe kadunabyo tugambe cramps zikuluma. First make research omanye ekirwadde ekikuluma. Tokoppa kirwadde. Tokoppa. Ojja kujja nze nkubuulira ekinnuma naawe oyogere kumbe kya kikyala. Hafi agambe cramps otambule n'ezo. Nedda sooka okole research. I know. Kaakati nno mukwano mulimu abantu abasonyibwa okusiiba. Yes. Okusiiba n'okutandikira ddala olina okuba ng'okuze kale abaana ate baba training mpola mpola. Bebo be tubadde wali mu maaso ng'emu oli muntu mukulu lwaki watusiiba lunaku lwonna. So be bajja ba training mpola saabate nnyo abaana balinga abali mu teens nange ku ssomero ne babeera nga bagamba kale si bakopa ka 7 mpola mpola a training system eno waweereza emyaka 18 nga so siba olunaku lwonna naye mulimu emyaka kintu kikulu nnyo. Then abantu abalala abatakkirizibwa oba abali exempted okubeera nti tebasiiba omuntu nga mulwadde nga bulwadde ddala okimanyi oli mulwadde si bya nga bwendi wano nga ekifuba kinnuma. Kati mulimu endwadde ng'osobola okusiiba naye mulimu oli nga ate abantu bajja mala gafuna essenyiga agaana okusiiba. So be specific. Anti kati olaba n'essenyiga oyo gweoyinza okuba ku ggwe munafu tojjukira oli etwalala wali abantu nga yeetaaga okunywa buli kaseera n'ayebaayeba yeetaaga okuhydratinga kati mulimu ajja omussenyiga gwajja oluma yabeerewo nga gyalina amaanyi ge. So gwe kyowuliramu oli kyoba osinziirako gamba breaking fasting yange kyo kirina kubeera ku nniyayo owulira nga amaanyi gakuwedde nagamba owa kyaluwalabu kukkirizako ku mutima wano ku lo yenniya ogenda owulira nga obulamu tokyalina because ate musango okutuuka okwagala okwetta kati oba oyagadde kwetta owulira tomalaako ate weekaka. Mulimu abantu betumanyi gwe ng'olina eddagala lyo olimira saawa ezi ne bwezi omira eddagala lyo mira eddagala Allah yeetaaga balamu okusiiba. Naye nga leero tusabira todiwaaminga mu kisiibo.
naawe ogende mu kategori y'abalina eddagala lyabwe. Please don't be eddagala tolyeteekako libeere nga ddala oteekeddwa bodibeerako. Then abantu abatambula abatravelinga ate tulina ensonga ze tutunuulira nti kati essaawa zogenda otravelingiramu togenda sobola kusaala. Kati essaawa zino ab'omu America abamu babakoze ki bagenda kwebaka? Bagende beebasa actually. Kakati singa osimbula kati oyinza tuketi yaani yakikola ya Libra. Libra yagenda ku nnyonyi ng'asiibye obudde ne bukyankalanira mu gundi awo n'atuuka eri ng'ate aleekula yali afudde. Oyinza okufa ate kati mulimu ebintu etusuubira okuba yali afudde mu bimanyi. So bwebaliremu obudde bw'ogenda omala kukuba ng'otravelinga tolinamu na space egenda kusaala. You can't rest, so gwe totawaana. You are exempted. Okitegeera osobola okubeera ng'olugendo olutambuza bulungi nnyo. Then abakyala abali embuto n'okuyonsa abaana. Kituufu. Thank you for putting abaana at the end. Tokkiriza nti maama ky'olyako omwana ky'alyako. Singa tolya naye ajja bbaasi. Naye ajja bbaasiibye ekijja okuleetera obulamu bw'okubuteeka obubone obubwe. Yes. So bw'oba oli lubuto bye nawulira nga twagamba mbu ow'olubuto asiibe naye nze olubuto engeri gye ndumanyiimu. Abaana olubuto olwa wiiki gwe siiba. Ako akawiiki kayinza okuba katulugunya okusinga olubuto olukulu. Ansifunangako kati mbadde mmanyi. Nga kamuyisa bubi bwasesema bwawanda bwakola ki. Ate oba oluuzi nga weetaaga okuzzaako. Yes, weetaaga okulya, weetaaga amaanyi. Kati oyo gweweetisse munda ye aliira ku ggwe, so naawe oli exempted. Then mulimu abantu ng'akuza emyaka bambi mukadde. Emyaka baatuwa limiti. Buli omu kale alina wakaddiira n'amaanyi nga wulya gakuwedde. Kasita okula weetasaaza kati oli ku kikopo kyo ky'amatonyodde ku tutaatu tujja. Wali abantu abaamanya ku saa 12 nga alina oteekamu olukupo lwa caayi. Weebale nnyo ate kati Ramadan etandise awulira kati embeera ate esajjusa alinga ali ku kibonerezo munnange kola ki weerinde. Weekulidde onaatera n'okugenda lya. Ate ekyo kikulu bakyogerako olwedde oli ku lugendo lwo. Tuli mu lugendo lugenda mu ggulu. Lya ebyokulya kati tokyalina essuubi ddala bbirya. Erya munnaye. Weeriire. Olwedde wekuba kusiiba ng'obadde wa ddiini yo ng'obadde ogiwa respect wasiiba dda. Awe tugambira kati ali mu myaka egisiba please tugambye siiba mu bya ddala nga tuvudde emmene ebyolwalira. Kubanga tayimu eri oyinza okuba tokyasobola. So bw'oba okuzeemu owuli amaanyi gakuwedde tutatukuzzaamu amaanyi weeriire munnaye. Then tuyina omuntu w'osiiba noyanga obulamu bugenda ng'enjala ejja kusaawa nga 7 awo. Ennyonta enkalamata owulira tokyalina nago. Nanoba enjoka eyo eva wansi bweti neeyambuka eno waggulu ku mutima lwaki yafujjo. Musiraamu ng'owulira tokyassa eriiso likkanuka buli akuyitako alabira dda musiraamu ogenda musiraamu liya. Liya tujja kwogerera tulina kutukkiriza ntujja kubeera ffena ffena mu jjana. Annaye abasiraamu olumu gabakanuka nnyo nobangali ku kibonerezo. Nedda simanyi naye ndowooza you need to get something to do. N'omanya ni kati nkedde ku makya ku ssaawa 4 ngenda bba nkola bwekiti. Enjala eruma ng'oli awo. Kati oba oyagala okulaba omusiraamu nti enjala emuluma linda ku ssaawa eyo esswala eyo ku ssaawa nga 10 obatege nga bava mu muzikiti. Nedda kijje mu bwongo obwo kati from experience okimanyi osobola omalako olunaku lulamba ng'okola naye nga tolidde omala kutuula wansi. So kakati nze ndowooza just take plan. Kati ate obuzibu basiraamu bannangamu kye bakola bw'atandika osiba most especially people who do not work. Kati ate nga they overget idle. Kati n'abeera ng'obwongo bulowooza mmere. Kati ate bambi ndowooza ne mu kisiibo kino ebimu tubivaako kati firimu ezo pate tukyaziraba kakati obudde bulina engeri luwanvu wajjukira obeera kati singa okugera ku makya n'olaba firimu eyo ssaawa nga 2 oba n'ogenda oba n'oyoza n'okola ki n'okuma n'ojja n'olaba wa akazannya olunaku lulina engeri gye luddukamu kati olumu ndowooza kati olumu tagayako naddala kukola awulira talina maanyi kati ate nebadde bikuba embeekereza obisaze olumu biyinza okutaataaganya okusiibako. The behavior has really changed. Tokkirizibwa kugeya olumu badde nga ne bakyalibwa muli mu lwali tokkirizibwa kwogera bigambo byesitaze olumu bakyalibwa babyogera. Waliwo abakubeesabeesa naye nga sayemu kimubiri n'akubawo eggambo naga katwe kamwewale. Obufirimu ng'obwo. Kakati essaawa emu n'ebamu olunaku lulamba. Kakati ojja balaba awo nga bamaze ofuna wudhu bane mutambulemu ne ku tuzigo
Adam bw'omala ofuna wudhu ng'omaze weesigeko ka oil. Adam ennaku zino yatereeza. Kuba kati ennaku zino open takyazambalira ddala. Ekigere kyoka kisiwukawo ekyamusiraamu awo wansi. Feesi neesibuka egasibuka. Nogamba naye lutalo tuli ku kiwano. So bwawulira nga enjala ekulumye ennyo. Honestly bino ebintu kati bino byonna bye twogerako. Seemosi agenda okugamba nti hafe oli mulwadde. Bw'oweewulira nga tokyayinza. Because ebiseera ebisinga sugar levels bwe zikka, oyinza owulira akamunguluze n'owulira nga obulamu bugenda. Musiraamu lya towetta lya si lutalo lulyawo. Then n'okubeera singa otuuka mu situation ng'oli forced okubeera nti osiibulukuka. Abantu abamu bali abantu batulugunyizibwa. Ne bamugamba kaakati ffe amaka g'okolamu abadde musiraamu. Ffe b'okolera tetuli basiraamu naabwe otunula ojja kulya ffe tufiira wano biki nga there's threat, compulsion. You can break your fast. Okusinga oluzinga obulamu oba okuluzinga ekkyolabo eky'omwoyo. Nyo nammwe bwe tubeera nabo nga temuli mu nzikiriza yaffe. Nga bwe muli ennyama yammwe ne sibagamba ko nange mundeke. Kuba ati waliwo omuntu namusukka okukyokooza omuntu nnaku ziri 3 munnaamaliriza emirimu yeeyawuddeko gye muli ne mutandika omuyitiriza muleke. Muleke ati nawe kyemmanyi bwe munaamusobozesa okumuleka n'atukiriza empagi ye. Ani namwe Katonda ajja bbabula esingirayo. So muleke temumukyokooza nnyo muleke amalirize omugugu gwe. Then nammwe bannaffe abalala kati abatuli okumpi betuwangaala nabo nga tosiibye abantu bano mubanguyizeeko ekisiibo kyabwe temuliira mu maaso gaabwe nabirabanga kusomera abaana ate bakubira ddala olwali ng'ofa n'owulira naye ng'ekyenda kikwetokota weegomba oli kyokka nnaate akawunga okajja okatadde mu keesi okakuwunyirira omujanjalo ne guwunyira mu keesi mara eno wetubagaliza Ramadan ennungi tugezeeko naye embeera bwe banga olaba tetusobola kumalako it is okay you can break. Nziramu okujjukiza Gwabudu erinnya lya James lyewetaddeko siri lyo then eri ensonga weekend eri we bayayise nga teweekozeeko ennaku ez'okuliwa ziba 10 ku 6 togezaako abatali bawoowe kati we twogerera abaala bazzeeyo mu kyalo abatali bawoowe muno mwesipesa asiibe. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula.